olugero lw'endiga eyabula oba the story of the lost sheep. Olugero luno Mukama waffe Yesu yalugera oluvannyuma lw'Abafalisaayo n'abawandiisi okwemulugunya nti Yesu yali asembeza abalina ebibi era ng'alya nabo. Bwera mu kitabo kya Luka essula 15 okutandikirawo mpaka ku lunyiriri olw'omusanvu lwesanga story eno nga tugenda kuba tugikwatira wamu ne story y'omukazi eyalina lupiya 10 n'abulwako emu n'ayera ennyumba yonna mpaka bwe yagiraba. Abafalisaayo bano bwe beemulugunya nga bagamba Yesu alya n'abalina ebibi, Yesu n'agera olugero n'abagamba, muntu ki ku mmwe alina endiga 10 bw'abulwako emu ataleka ziri 99 ku ttale n'agenda okunoonya eri eyabuze okutuusa lw'agiraba. Kale bw'agiraba agissa ku kibegabega kye ng'asanyuka. Bw'atuuka eka ayita mikwano gye ne balirwana n'abagamba nti munsanyukireko kubanga nzudde endiga yange eyabadde ebuze. N'abagamba mbagamba nti bwe kityo linaabanga ssanyu mu ggulu olw'oyo alina ebibi omu eyeenenya okusinga abatuukirivu 99 abateetaaga kwenenya. N'ayongerako ebigambo bino n'abagamba, oba mukazi ki alina erupiya 10 bw'abulwako erupiya emu atakoleeza ttaala n'ayera ennyumba n'anyiikira okunoonya okutuusa lw'agizuula. Bw'agiraba ayita mikwano gye ne balirwana n'abagamba nti munsanyukireko kubanga nzudde rupiya eyabadde ebuze. N'abagamba mbagamba nti bwe kityo liba ssanyu mu maaso g'abamalayika ba Katonda olw'oyo alina ebibi omu eyeenenya. Kakati olugero luno Mukama waffe Yesu yalugera ffenna tulumanyi bulungi nnyo, naye twakutunuulira amakulu agali mu lugero luno. Ekisookera ddala namba 10 eno kwe tuba tutandikira. Namba 100 eno etegeeza fullness, emikisa gya Katonda in full. Yesu okwogera endiga 10 bwe nakola parable eya the sower, Yesu yagamba nti nno ensigo ezaagwa ku ttaka egimu zaabala 3 endala ne zibala 6 endala ne zimala 10. Tegeeza 100 was the maximum fullness. So Yesu tayagala muntu yenna abule. Yesu akwagala gwe nga gwe individually okujjuza omubiri gwe. Jjukira buli akkiriza Mukama waffe Yesu oli mubiri gwa Kristo. Ye gwe mutwe. Tayagala kitundu ku mubiri gwe kyonna kimisinge, ayagala buli muntu yenna nga gwe oli so unique mu maaso ga Katonda. Tonfaanana sikufaanana. Ffenna tuli bitundu bya njawulo ku mubiri gwa Kristo. Era Katonda omukwano gw'alina gy'oli si gw'alina eri abantu abalala bonna. Omukwano gugwo ne Katonda mukwano gugwo, era ali wiringi okulekawo abalala bonna akunoonya yonna gy'oli okulaba nga akuzudda kukomyewo. Katonda akwagala personally. Namba 99 eno, ffe ng'abaana b'abantu bw'oba olina endiga 10 n'ofiirwako emu, ogamba okay, I have nina 99 is a good number. Okay? Obadde n'enkoko zo 10 n'ofiirwako emu ogamba I'm good. Lwaki? Kubanga okyalina 99. Naye standard ya Katonda ayagala fullness. Tayagala inaava mu mukono gwe. Agenda kubanga akunoonya. Kitegeeza nti bwe tuba nga tubuze nga tuvudde maaso ga Katonda, tatusongola busongozi n'agamba kale omwana oyo mbadde mwagala nnyo ne kati yakoze ensobi kakati mulese kagenda abonebone kakirabe ng'abantu beso bakola nti genda okirabe genda obonebone okitegeere. Mukama Katonda akunoonya era bamuwulya ebigambo bino nga mu butuufu okiwulya ddala. Mukama Katonda akunoonya. Obadde endiga eri emu eyabuze, eyavudde ku kisibo, eyavudde ku mugano guno, kati oli eyo oli mu misege gigenda kukutaagula, ne Mukama Katonda akunoonya. Akunoonya emisege giremu okutaagula, akunoonya olimu okuba ng'ofiira mu kibi. Wansi wali mu maaso ga Katonda, wansi wali otambulira butuukivu n'obutukuvu, wansi wabeeranga mu kisibo kye nga mwofunira buli kintu kyonna, nga mwe muli obugabirizi bwo, mwe muli obukuumi bwo, kubanga omulaalo alabirira ekisibo kye, okubanga emisege tejja kubanga girya endiga ze. Yesu alabirira ekisibo kye, obutaba omusege nagumu kujja kubanga gulya endiga ze.
kati ayagala kujja yonna gye wabulira yonna gye wagwira akomyewo mu maaso ge akuwa omwoyo omutukuvu akukulembere. Lwaki? Kubanga he is a good shepherd. Yatugamba mu kitabo kya Yokaana 10:11 nti a good shepherd lays his life for his sheep. Nti omulaalo omulungi, omusumba omulungi awaayo obulamu bwe, ye musumba omulungi awaayo obulamu bwe ku lw'endiga ze. Kitegeeza nti mukwano gwange Yesu awaayo obulamu bwe bwonna ku lulwo kubanga akwagala nnyo. Ali willing okuleka buli kintu kyonna kubanga era yerekereza buli kintu kyonna okujja ku nsi kuno n'ayita mibonyabonyo bingi asobole okukunoonya byonna gye wali osofuna omukisa okuyingira obwakabaka bwa Katonda akwagala mu kisibo kye. Ye mulaalo omulungi agenda okubanga atusumba. Era kye nayogedde okuyiga mu paraba eno nti si nze neerokola, ndokolebwa lwa kisa olw'oyo omulaalo omulungi anoonya nze endiga eyabula nankomyawo mu kisibo kye. Endiga ziri 9:9 Bayibuli zogerako Isirayiri zitetaaga kwenenya zirepresentinga ate abafalisaayo bano abajjudde obunanfuusi. Abajjudde obunanfuusi Bayibuli egamba tewali mutuukirivu n'omukitegeeza. Ffenna twetaaga okuba nga twenenya, ffenna tusobya, naye bali bajjudde obunanfuusi nga balowooza bo bali bulungi, nga batunuulya bano abawooza n'ababi abalina ebyo by'okusinza ku standadi yaabwe, naye nga mu maaso ga Katonda ffenna tuli bantu abatasaanidde. So lwaki ffenna Yesu yatufiiririra. So mukwano gwange obanga walokoka, teka okubeera n'amalala, teka okubeera ne pride muli munda mu ggwe n'okuluukinga okutunuulira abantu abalala nga bo abatasaanidde mu maaso ga Katonda, naddala aboonoonyi bolaba nga ono omuntu akyatambula mu kibi, n'omutunuuliranga ekyennyalwa, n'omutunuuliranga ye atalina makulu, wabula mukwatibwa ekisa owegayire Katonda ku lulwe, ate era tubuulire enjiri ng'abaana ba Katonda, kubanga tulaba wano Katonda nga continuously anoonya omwonoonyi omu asobole okuba nga yeenenya okudda mu bwakabaka bwa Katonda. Ate nga ffe twayitibwa okuba nga tubuulira enjiri, kitegeeza nti Mukama Katonda ffe bagenda okukozesa okuba nga anoonya endiga yeemu eyeebuze. Muganda bw'abanga olaba agudde nga takyakuŋŋaana, takyatambula mu kkubo lya Katonda, ng'alina ebibi eby'olwatu by'olaba akola, tomuleka bulesi kubanga agwa, tomuleka bulesi kubanga abula, nakubeera omukozesa nga kyakulabirako ng'obuulira abalala. Nedda, mu mukwano omuyitirivu noonya engeri mukwano gwange gy'okuba ng'omuzza, gy'oba ng'omuzza kubanga Mukama Katonda anoonya omuntu oyo. Obanga oli mu WhatsApp group oba wantu wonna nga kanisa mukuŋŋaanira nga tokyamulaba, munoonyeeko. Abantu bazitoowererwa, abantu bakemebwa, abantu bayita mu kusoomoozebwa, abantu bakoowa mu lugendo luno. Ne mukwano gwange beera Mukama Katonda wagenda okukozesa okubanga azuula endiga ye emu eyeebuze. Tulabye nti Mukama Katonda asanyuka nnyo era ne bamalayika basanyuka nnyo nga waliwo omuntu yenna yeenenyeza n'ava mu butali butuukirivu bwe. Tulabye ne sitoola endala ey'omukyalo ono eyalina rupees 10. Number 10 naye representinga fullness. Number 10 nakola ka video nga nnyonnyola amakulu ga number 10 eno. Jjukira gwe bawa talanta 5 bwe yakubisaamu yakoma ku 10. Ye gwe bali wadde nnyingi bamuwa 5 naye ne bwe yakubisaamu bwe yagenda okuleeta amagoba yakoma ku number 10. Yesu kyavula bagambye nti omukyalo ono yalina rupees 10 naye n'abulwako emu. Naye n'asaakinga ennyumba yonna n'akwata ettaala okulaba nga anoonya ennyumba eno, okulaba nga asanga rupiya y'emu. Era bwe yagisanga yayita baneiba bamusanyukireko kubanga rupiya y'emu ebuze. Kino Yesu yakyogera nga wali reference ku muntu ayonoonye oluusi n'agwa. Mukama Katonda tasanyukira banene obo badde otambulira mu makubo ga Katonda n'ogwa. Olumu tuba twesalira omusango nga banne sikyasaanya kuyita mwana wa Katonda nga the prodigal son. Yali once in the house of his father, ne bwe yayonoona n'alaba nga takyasaanira yadde kuyitibwa mwana wa mu nnyumba eyo, n'agamba kadde atisite abeere omuddu. Naye kitaawe yamulengera wala n'amwaniriza story ya prodigal son n'agikola yegenda okuba ng'eddako akavidiyo kano kawedde. Ettawaaza eno omukazi ono gy'akuma eripresentinga ekitangaala. Bw'ogwa n'ogwa mu kibi
nova maaso ga Katonda oba ogenze mu kizikiza. Naye Yesu akunoonya n'ekitangaala. Kiwa kikunoonya osobola okubanga okuma mu kitangaala obeere nga oli exposed nga Mukama Katonda oli mu maaso ge. Jjukira sitaani yabeera mu bizikiza, iffe tuli musana gwansi tubeere eno ku sayidi ey'ekitangaala. Yesu kye kitangaala. Mukama tayagala kuluuzinga muntu yenna. Mukama akola kyonna ekisoboka okulaba nga abantu badda gy'ali. Ababuulizi b'enjiri tubuulire enjiri, abasumba tusumba abantu ba Katonda. Buli muntu yenna akola kyonna ky'osobola okulaba nga mukwano gwange obaako b'okwatako okubanga bayingira obwakabaka bwa Katonda, kubanga ekyo kye kisanyusa Mukama. Mukama ajaguza, bamalayika batulaze nti bamalayika bajaguza omuntu omu bw'ati bw'asalawo, just omu bw'ati bw'asalawo okubanga yenenya mu maaso ga Katonda. So ensonga eno nkulu nnyo okubanga tugitegeera nga baana ba Katonda. Tulekeraawo okutunuulira abantu abakoze ensobi mu ngeri ey'okubanga tebasaanidde. Yesu babeera tebasaanidde, ne Mukama Katonda akyalinawo mukisa gwonna okubanga abantu abadda gy'ali. Ate wabakomyawo mu kisibo kye, tabasosola n'abateeka ebbali naga bano wansi baatoloka, bano si beesigwa, nedda. Abakomyawo mu kisibo kye kimu ekirimu ziri endiga ze 909. Ate n'atatunuulira bikadde byayita, wabula n'atunuulira endiga ye ng'agisanyukira kubanga ebadde ebuze, kati ekomyewo mu kisibo kye. So ng'abaana ba Katonda bwe kiba nga kyo kisanyusa Mukama, naffe tubeere bakozi b'ekyo, tubeere bantu ababulira enjiri. Ate we should be our brother's keeper nga Bayibuli bwegamba. Gega makulu gensobodde okufuna mu palaba eno eya mukazi eyagula koini ye, ate eya the lost sheep. Obanga oli nga wabula, obanga wagwa, obanga obadde olina ekibi ky'otambuliramu nga mu butuufu weesalira omusango, manya nti Yesu agenda kukusonyiwa olunaku olwaleero, ate era okomewo gy'oli. Gwa maaso ga Katonda weenenye, Mukama Katonda agenda kukusonyiwa, akomyewo mu kisibo kye, akugabirire, akulabire, kubanga mu kisibo mwe muli buli kintu kyonna, mwe muli obugabirizi, mwe muli buli kimu kyonna ekikyo. Agenda kugabirira, agenda kukuliisa, agenda kukwambaza, agenda kubanga kuyingiza ne mu bwakabaka bwa Katonda. Tagenda kusosola, tagenda kugobera bweru. Ku screen awo kuloka video kujja okulabako kwogera ku the parable of the sower. Kakoneko kajja kutwala direct ku video eya parable of the sower. Erimu amakulu mangi nnyo amakusike, bonamala okuwuliza akaparable ako ojja kuyiga bingi nnyo mukwano gwange. Bw'obanga oli mupya, subscribing okonekade, selecting all. Bw'ona kikola ekyo, buli bwe natekanga bweti video ojja banga ofuna notification ku eno channel. Tuyiga ku birooto ne ku bintu ebirala bingi nnyo. Sokona ku screen yawo ka video akakaddako ka playing, ogende ku the parable of the sower, osobola okuba ng'oyiga olugero olwo n'amakulu amakusike agalimu emikono mbere bulungi. Mwera basigadde Brothers TV ku Lwadi Chosen Generation nga tuli balokole.